Okay, yes, mu mbeera eriwo olunaku olwaleero e Kampala kwe kuba nti omuyimbi Big I Starboss yavuddeyo n'agenda ku social media ye n'ateekayo ebifaananyi ng'annyonnyola nti omwaka gwa 2014 maama w'omwana we oba mukyala we ZELLA yavaayo n'amukkako n'atandika okuba nga amutuga okwagala okumutta. Era nga mu mbeera eno agamba nti abadde akisirikidde yageze ku social media n'apostinga. Ffe nga WOLOKOSO extra twasazeewo tunoonye omukyala ZELLA ongere okulambulula ku mbeera eno okuba nti yali atuga Big I n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bingi nnyo era nga katufune ZELLA atunnyonnyole. Yes, ZELLA nze IBRAH MC IBRAH okuva wano Kampala, Uganda, kulwa WOLOKOSO extra no stress. Twagala otulambulire ku mbeera eriwo. Biga yavuddeyo n'agamba wali omutuga n'annyonnyola ebintu ebirala bingi nnyo. Bwe mwali mu mukwano wali tomuyamba, mwenna mwali muyambagana, tomuteekangamuko ssente ezimu wamuwola nga bwozi oluvannyuma n'azikusasula. Ekituufu kyali ki? Best of Big I. Spending a sente zange best of Big I. Spending a sente zange ku concert ya Big I Freedom City nataka millions nkaga mu 5. Spending anga sente okuva kwa ndawe yakwayambadde ne cheve. Nze mukazi asoko okutoka. Je yali avuga kajiti. Njijukira. Nengula nuwa. Njijukira. Nemutwala Bulaya. Bwabanga munyivu nnyo. Ekimunyiza no yang Big I na mu blocking up. That's why he's mad. I blocked him on phone. Namugibeleza message ku Christmas. Yampereza message nangamba Merry Christmas. Samuddamu kubanga mba sina kimugamba simuddamu. Nataka okunkubira simu mbadde nina depression nga simukwata sache njagala kumugamba. There was nothing I was going to discuss with him. Because it was personal. Nemuwereza message nemugamba send me $100 because I needed $100. Ogula ebirabo byenteeka ku Christmas tree bino ebya Santa eby'abaana. Yeah, abaana. Nike konti yabiwereza. Okitegeera. Bwe namuwereza message nampeza message nagamba nengamba nankubira nengano mukwati nangamba why are you not answering? Nemugamba bwe nakusaba $10 wakimpa. Nangamba why would I give you $100 nga bwe kubira amasimu gange togakwata? Mbu ne bwe nkuwereza message mbu how are you tonziramu. So for me not responding to him accordingly how he wants me to respond right now made him mad because olaba ebintu bino nti byali byaggwa nti abikomezaawo leero ayagala oku attacking olaba nga there is something ekikola ki ekimubotheringa and the way he handled it is wrong. So when you come for me on social media, you are coming for a lion. I'm gonna roar and I'm gonna roar. When ku social media, ngena move mamu weli city, agena diraga nyina ne kitawe ne kikate nga bagenze mu kumanyagana. Sanse kumanyira nako wa sausage. Nkwamba zanda waya ya Adidas yali jijowo, yengatu ya Adidas yali jijewo. Ayambala nabugaba yasama ayogera mbantu. Omulimo gwe gwako his contract expired. Naye kyembuuza mu mbeera eriwo olunaku olwaleero nze we twakola naye interview nagiraba ng'omubuuza okakasa doni tewali kye yali akuyambyeko mbu ffenna tweyamba yannyamba kyoyo omunaku yibula wajjange wange yannyamba kyoyo yali tasobola kugula yadde kota ya binyobwa nti tugirye waka wabula okuleetera emiyiri yasombanga buli muntu yenna gwe yali amanyi. I remember IBRAH we nali omulwadde ojjukira ndi mulwadde nina olubuto ngenda kufa bansindikidde eddogo. Bansindikira eddogo okuva mu famire yaabwe ne bansindikira eddogo okuva mu bamala tudde n'olubuto. You remember I was in a very bad state. Honestly, I had lost my life. Naye nalinga mulwadde nti mbonabona nga mama yali wali yandabirira nze nagenda okuva mu bulwadde nga almost 75 million zigudde wali wabula nga ye kyamanyi kwe kusaza kaadi yange. Mama wange n'atuuka n'ogimuggyako kitegeera nayima oluyimba awo nga yeegayirira simanyi nkwagala nnyo ZELLA wange you 100% nga yeeyimbye aligana n'okwata. Obulogo bwa Big I bwe bugenda okumubonyaabonya paka kufa munyenyi wa nsaasi yanyenye nsaasi waabwe nga bagenza okumanyagana nze nali ngenzeeyo naye mbwe mmandwa zimukubye taddamu n'okwogera ngenda muvuma. Ebyo byonna byalimba abantu mu ndi musiraamu ayambala amakanzu. They are liars, they are total liars.
yabeeranga ne jealous ng'olaba Kenzo awangudde awaadi mwana nange neetaaga mpanguleyo omusajja alese awaadi nga ye talinayo awaadi addamu n'okwasama erinnya Donzera ewo bw'aba ayagala olyasama kati ngenda musomesa bwe baasama njagala musomese nze ye bw'aba mwasami kati nze bampita namwasami I have nothing to lose. I've hustled my way ansanga ndi wakabi oyo kale bwaga nti no wakabi bamuwe bagitulemu ne fresh kid balabe njagala ngisasule fresh kid ne big eye ogenda sasula bato fresh kid ne big eye jala sasule bato I'm doing it for him muwe favor kwatandikira million asatu ologitegekerewa kifoki nja kutegekera wonna wana abayagala wali comfortable bamuwe ngoma nga freestyle alabe fresh kid yani he's just 7 naye omusajja omukulu n'ayimba lyrics za kindergarten bantute bantwala infa ngola ki copycat nonsense oluyimba lw'abantu teyali agezaako kuyimba ki yamanyi mazzi kati olwo luyimba bamututaha kati wukeazi oba bakututte bakutuyambe bakututwaliko batolina nakyogasa ggwanga oba bakututto batutwale genda ofe talina nalukusa lujja ku social media asigala asitule ensawo z'obuwunga period asitule obuwunga oba mubumenya nsinga oba avuga wirubalu nebigayi ne bwaligenda ku musawo kitagenda kukola ki kubeera kuba hiiti tebakuba hiiti bayi basawo yagwa kyagaana agenda alime ebijja abeere eyo balina ensiko eyo gye yantwalanga nga mbuna alima mizimu gyabwe addeyo alime ebyo nange nakubyogera amanyira nnyo amaka nkulekeddeno